Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okukutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambeko okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli lwe tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula ffenna. Olunaku olwaliro ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 omubaka omukyala akiikirira Kampala District mu Parliament ku kkaadi y'ekibiina kya NUP era nga munnamateeka Honorable Shamim Malende bw'atyo bw'alabise bw'agenzeeko Masaka ate ku kooti ku prison okulaba nga akyalira ku basibe ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga mu bano kuliko Eddie Mutwe eyawambibwa oluvannyuma n'akubibwa bubi nnyo ate era n'abeera ng'agattibwa ku musango ogw'abaana abasatu okuli Akirewo Kivumbi okuli Wakabi Smart ne General Gaddafi oba Mugumya Gaddafi. Bano nga bwe twogerera bali mabega wa Mitayimbwa newankubadde nga kooti yabata ne baba nga basindikibwa mu High Court e Kampala ate kooti prison ebalina neba nga yafuna ebiragiro ebijigaana okubeera nga ekola kino. Honorable Shamim Malende atuuseeyo era nga abadde tanaba kubanga ayingira munda asoose n'asisinkana bamu ku bantu baabano n'ayogerako nabo n'ababulira ensonga nga bwe zirina okubanga zitambula n'asisinkana ne kubamu abalala abasangibwa abakulembeze ab'ekibiina kya NUP abasangibwa e Masaka era nabo n'ayogerezeganyamukko nabo nga tannaba kubanga agenda munda ate okulaba ng'asisinkana ku basibe bano. Kyenjagala okutegeeza Honorable Shamim Malende oluvannyuma lw'okulaba kuba Eddie Mutwe Akirewo Kivumbi Wakabi Smart ne Mugumya Gaddafi abaddeko ebigambo byayogedde bw'avuddeyo era nnyonnyodde mbeera kimwe bali nannyonnyola n'embeera ey'omusango bwe bugenda okubanga gukwatibwa. Jjukira bino byonna bibadde bigenda mu maaso emisango gino gibadde gitambuzibwa nga Shamim Malende taliiwo emabegako awo wabeeredde mu ggwanga ery'Ekenya mu ddwaliro Aga Khan mu kibuga Nairobi ng'agenda maaso okuba nga afuna obujjanjabi obulwadde bumutawanya. Shamim Malende amanyiddwa ng'obannamateeka babadde babonirira ennyo Foot Soldiers naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform abadde nga basibwa era ba political prisoners bonna bakkiriza nti omukyalo ono yabadde nga abeera emabega w'okulaba nga bava emabega w'emitayimbwa. Kakati bano bambi baasibwa nga Shamim Malende taliiwo era oluvannyuma lw'okuba nti yakadda mu ggwanga erya Uganda yakamala okuba nga afunamu ngubanguba bw'atyo asinzidde gy'akiika n'agamba kangendeko Masaka mu kooti oba ku prison ewali abasibe baffe bano mbeere nga ntandikira wano kubanga oba oli awo babaddewo bayinza okuba nga badde tebakola kimala oba oli awo nga badde bagezaako kola ekisooka wabula nga ye alina tricks ez'enjawulo oba amaze ebbanga ng'ayimbula era ng'akola ekisoboka okulaba nga Foot Soldiers ab'enjawulo ba political prisoners nga bayimbulwa. Kakati bw'atyo bw'atandikidde bwe yakoma era njagala kuba kuno byenkuwa kubanga ayina ne yayogedde bw'avuddeyo abaddeko obubaka bw'awadde n'ategeeza emisango engeri egenza okutambuzibwamu era n'atuula n'ekigenda okudda owuliriza ebigambo bya Shamim Malende ate nzije mbeere nga nkwongerayo mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera naddala gw'atambula naffe kwatanaba kubanga osubscribe nga kikoli tubeere nga ate tutambula ffena. Kuminanya tufunye omukisa naye tutegeezebwa nti olunaku lw'olukakafu lwe lwa 14 August naye nga ku production warrant ez'abantu abana kooti ebadde yakasayiningako bantu babiri bokka yakasayiningako eya Eddie Mutwe neya Akirewo Kivumbi nga tannaba kusayininga ya Smart neya Gaddafi. So ekooti okubeera ng'esayininga production warrant ezo zonna ne tuzitwala omulundi gumu. So tusuubiziddwa kooti eno nti ku lunaku lw'Emmande kubanga registrar alina okuteekako omukono ku ziri enda atakola ki taliiwo zigenda kusayininga olunaku olw'Emmande era zibeere nga zitambula zibeere nga zigenda mu kkomera. So omulimu gwaffe omukulu gwe tugenda okupushinga kwe kulaba nga olunaku lw'Emmande production warrant ezo zifunika era zigende mu prison e Masaka. Ekigendererwa nti prison egamba bwe batalina mpapula ezo tejja kubaleeta wano Masaka mu High Court. So tugenda kufuba okulaba nga tukolagana wamu ne bannamateeka bannaffe abalala bali ku musango guno ne ttiimu yonna okulaba nga tukiweebwa. Ekyokubiri tukizudde nga kituufu wano waliwo okwekuguno okukalakasa bannamateeka olw'abalamuzi okubeera nga waliwo olamuzi omu mu Masaka yonna ate ng'omulala ali ku ki omulala yali taliiwo nga atambuddemu ku mirimu emitongole naye ekyo oli bwe yakomyewo bannamateeka ndowooza ne bagamba ensonga eno tujja kugitunulamuko katulabe nga emisango gigenda mu maaso. Katusuubire kyensonga y'okwongera abalamuzi mu kooti y'e Masaka ne mu kooti endala zonna ekolebweko mu bwangu kuba buli abalamuzi babeera abatono abasibe be babonaabona emisango tegikoze listingibwa era tegiwozesebwa
ate nga ssemateeka atugamba nti omuntu alina okukozesebwa mu bwangu ddala so naako direeyo okulwawo okubaddewo nga tebajja wabaddewo akeddiimo olwokuba nti abalamuzi babadde nga waliwo omulamuzi omu yekka ekyo ne kireetera abantu baffe okwongera okulwa mu makomera so twagala okukoowola bekikwatako okulaba ng'ensonga y'okulukuutinga abalamuzi abeetaagisa ebeere ng'ekolebwa tetwagala kulaba ate nga 14 August nga tusse wano nga tubaliwo ekyokwekwasa ekirala sinakwololoka naye ne kubasiba abalala abali mu makomera tusaba babeere nga nabo batunuulirwa era nabo tugenda kwongera okubateekako eriiso ejjogi so tuva wano essaawa eno yensonga gye tugenda okugenda mu maaso nga tugoberera wiiki ejja ku lunaku olw'emmande naye nga bwe twabategeezeza nti amakomera gonna tugenda kugatalaaga tetugenda kukoma wano Masaka kuba Eddie Mutwe naye tugenda gendera mu maaso n'okutya baseremba bonna bakobiyanga bonna n'abalala tujja kuba tuwa lisiti n'ezaabo be mutamanyi ne tugenda okuvumbula empola abali eyo abaakwatibwa mu nominations z'abakulembeze abantu nga bazaayo empapula lwa abaana abaakwatibwa abandi abantu nga bategedde ebbija lyabwe ekya tournament sezenja lwolwo abaana abayonda ne mujjo mu mujabadde Kabaka celebration coronation lwolwo abantu abayoleddwa yes mukaluka abavubuka batumanyi abaana abayolebwa so tunagenda tufuza mpolampola tulebe tusobola nga tuyambako naye tukimanyi kyamemba nende nabasuubiza tiesasi ziba zabwerere era ekyo kikola kuba kino bayiwa eggwanga gange abakabo abatasobola kubeera nga balina mu mwasirizi agala meeting sinaba kugenda wa ntejagadde ngezeko ndoza abakulembeze ntambule ne bonna bangi nnyo naye nga nabatadde nakulembeza ab'enjawulo Comrade Dennis Sewuno waliwo Comrade n'abalala bangi ebimba n'ensaba bwekyanga kwe tusima basooka nga basuulayo abantu okulaba abangi nabo bongeddeko okulaba nti ensonga zino zitambula mu maaso oba kale kweyatula buli omu n'ekyava ku lw'obulungi bwaki bwa struggle eyawo tuyanza nnyo bannayuganda abatulaba amaanyi n'eddoboozi kansala Dennis Sewuno UP kansala Kikira Kate Falao ate Erosfire kansala Adamu nebaza nnyo bannayuganda batugoberera era asapootinga mu mbeera yonna so nyongera okwebaza Male Malende olw'okuwaayo omuwendo n'asalawo kubanga akyali baganda baffe abali makomera waufe abamu batusiisa kuganya oyingira mu prison olaba ku baganda baffe logostemukanyi ne bashakira baganyi naye Honorable atutikiridde munda n'abakulembeze abalala etuyinza okusaba koti etuyambe etwere baganda baffe koti biro abe bafune eddembe lyabwe bannayuganda abalala bakome bajje balabe ku famire zaabwe bajje bakole emirimu gyabwe nga bwe bali kubanga talina nsango baza n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform wa President waffe okulaba nga nabo bafuddeyo okulaba nga balambula baganda baffe n'okuwaayo omuwendo okulaba nga bakola ki bateekako ettofaali mu kubalambula n'okuyamba ku famire n'okulaba nga bafuna beyiro ne bonds buli makomera gye bali mwebale neyanza erinnya nze Nannungi Alice MP addako Nyendo Mukungwe constituency wano Masaka City kozi ffe tuzze tulambula abasibe bano ebbanga ddene okuva lwe babaleeta n'abaana bangi okutegeezaako eggwanga bangi bonna abali awo n'abatali bootalaba mu kamera naye nga bonna baakwatibwa bali awo babakwata ku busango bw'enjawulo ne babateekako nti babba ente babateekako obusangosango obw'enjawulo bazze babayoola abaana bangi mu nnyenda awo babatadde mu makomera ano naye twagala kwebaza bannayuganda bonna basitulidde wamu amaloboozi okulaba nti balwanirira obwenkanya bw'abantu baffe abo betumanyiiko n'abangi betutamanyi mwe bemutamanyi mu kamera ffe bantu bangi betujja ne tukyalira ng'abaana bwe bali awo so twongera okusitula eddoboozi lyaffe okulaga obutali bumativu eri gavumenti ekyo kyekola ku bantu baffe ate era kitegeeza kagenderere kubanga gavumenti yeri entitled okulaba nti esindika abalamuzi wano ne babeerawo sigamba nti mu Uganda abantu abali ku rediyo okuba abalamuzi tetubalina webali naye kitegeeza ekyo kigendererwe nti mukomera mu region gy'otatadde balamuzi ate gy'okwata abasibe by'obufuzi nga gy'obateeka kitegeeza waliwo ekigendererwa ekyokubeeza abantu baffe mu makomera kuba wano ku high court okubanga tulinawo abalamuzi babiri ng'ate n'omu abadde ku liivu omulamuzi Nakintu yakadda